Endobeso. Ndabo mukanga tifama. Ekintu ky'omuziki. Kale nze bampita mukunja wa BTFM mu Ndobeso wangamye ekkubireko. Aha. Wangi? Nina kinjawo okugamba. Tulina muganda waffe Belinda. Aha. Yatubulako. Aha. Naye mu kutubulako n'otuba tukoze emikolo waka. Sajja. Ye muto ye mukulu? Gwenzirako. Ye mukulu wange. Aha. Kati saba kunoonyereza. Belinda yabaki lwaki tajagala kujja ku mikolo waka nga tukoze emikolo. Natumukubira esimu tazikwata. Netuba tumwagala netumunoonyeza tumubuuze aliwajja talina kyatugamba kiki ekiriwaawo twatumanyi. Mama y'omu taata y'omu? Esebo. Mama y'omu ne taata y'omu ne bwe yagenda teyadda? Yadda netugula esimu tazikwata. Tukola kitumunonya talina kyayogera netusaba tumukubireko omubuuze oba nasobola okukikwata simanyi. Nga mulabye. Naffe tumanyi oba batya nange yatukyalira ddala tumanyi kiki kyaliwo kyabwato. Bw'omubuuza maama oba taata agamba ki? Nabo beebuuza tebamanyi lwaki. Esebo. Kale beerako ku simu tovaako. Taata amwe yaani? Taata waffe Kateregga. Kale beerako. Esebo. BTFM ekitabuli ky'omuziki ekisinga dakika ziri 19 zezakayita ku ssaawa emu tuli mu Ndobeso. Hello. Hello. Belinda. Hello. Belinda. Wanje. Ne gwe tonaba kujja muno eno yafiiriddwa omwana we. Munnangani. Muganda we ne wamuzeyi Kateregga. Kati waba yafudde nze ngenda okusima entaana. Belinda. Kubanga bakukubira essimu oluusi tokwata ate omuntu wakuziika nkya. Bannange. Kati mumpita musezi nti ngenda kumulya. Ani akugambye ate nti oli musezi ng'omufu ogenda kumulya? Ogambye wakuziika ddi? Nkya. Wabula we muba mwagala mabugo nze sigayina. Muba munjagalako mabugo sigayina. Gwani akugambye nti baagala mabugo bakuyita just ojje okuziika nawe bakutegeeza ng'owa family. Naye bannange nze ngenda kusima ntaana. Ate ni akugambye nti ogenda kusima ntaana bana. Naye bannange mukazi gw'obadde ki? Bafaafagane na mirambo gyabwe nange nina ebizibu byange tebansumbuwa. Belinda okimazeeko akukubidde okubikira. Era toddangamu okumbikira. Kati okubikira nkoze ensobi. Anti kaakati baba balinda nze. Oyo omufu agenda bawulirira. Wangi nnyabo? Owulidde. Bannange no famire nze ntabudde nembikira omuntu nti muganda we yafiiriddwa n'oziramu ebyo. Nze mamange yandagadde ekika kyange nze nako wenswera okunzingirako. Wangi nnyabo?
Kubit FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga dakiika zo zizo ziri 22 ezakaita ku ssaawa emu. Baye bannange Beat for moi ekintabuli ky'omuziki ekisinga ekusikula omusondi ku noti nnya emunya 25 noti 5 ne noti nnya emunya 25 37 kati waliwo abali mu taxi babuza oba bituufu balete ebyabwe olidoti balete embozi z'amalwa byebye kulu nenze munjogerayo omukyalo ono ndabyenga omukazi alabika alina byeyamuteekamu ebyamukyayisa ennyata eno gye ng'ayogera bubi naye babimutaddemu abantu abakazi mukwata mu baana ba bannammwe muntu omukulu olasamuwe mbakuto ku ttaso mwana wa mwesi we yafunira ekika kye ekirala onasigala samuwe mbakuto ku ttaso amanya gye namponyiwa nekabawo naye abakyala tebali kusonyiwa kubanga okubeera nga ddala omwana wamugabadda naye nga nawe oluwako osirise beebuuza mwana gye yalaga naye nga tonyega naye nga omuntu ogwaga omwana oyo manya ali kusonyiwa mu nsi abakyala haji kasule wuuno sigalira egyo namponyi okuwaffe wanje akwatazeba likutuweereza kale amanya nze haji kasule Rashid nga mbeera kabowa era mwana naye bannanga era naye alabika famire eno gye yavaamu gye baamugyemu yali yetamwatta kubanga owulira enna mu mativu takyetaaga nakumanya naye bambi abakyala oba mbuyite na butemu wakati alina ebigambo byamukuteekamu ebimwetisiza ddala eno gye yava naye nga bambi kale famire kase ekitegedde omwana lwaki yabula sigadde ndi haji kasule kabowa mwebale bane mwebale kuweereza nze nawe gayita ebukonda kasita mutegedde maama yamugabadda mu kika ekirala naye bannange obwezi bw'abakazi nze omukazi atamutya nze bwentya kale wulira bwana yamugabadda mu kika ekyanawalula ku banene n'atababuulira era nammwe mukisirikira abaana temutta obufumbo bwa maama kwata tawakiwulirira obufumbo bufu nalwo gayita ebukonda